Coming up on AC Media. Bbanka limaze ku nsi teri kya mukisa kyali kibadde ku Uganda nga World Bank okutwesonyiwa. Ogwo mukisa. Mu bbanga limaze nga ndi mulamu ku nsi nga ndi mu Uganda. There is no greater opportunity than World Bank. Njagala mukulu Benyo yongero kitangazaamu eri mu Uganda tulaba ku YPA TV ne AC Media saawa eno. Omukisa guno gwoyogerako guliwa? Gunyonyole guteeke ku gundi omuntu agutegeere. Asooke nkulage bulungi ekyokulabirako. Amini yasindikako obuyambi e Korea. Bali bubi nnyo nga ffe tubayibeerezaawo. Dubai yasindikayo ebyokulya. China ebbanga emyaka nga 10 emabega yali teyina se ng'abantu bafa enjala. Coming up on AC Media. We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti asatu munya oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Muzikirize mbabuzeeko nate akawungezi k'olunaku luno olwaleero oba amakya g'olunaku luno olwaleero oba ettuntu ly'olunaku lwaleero simanyi wawe osinzidde kubeera nga otulaba biki ebigenda mu maaso olunaku luno olw'olwaleero. Nze Munasingo Sempija Charles. Wano ku YPA TV gwe ya subscribinga wankola bulungi nnyo. Buli lwo subscribinga kituyambako okwongera okunoonyeza content omulungi agenda okuyambako okukyusa obulamu bwo. Olunaku olwaleero wano mu Uganda akakuba akatandise okubeera nga katonyerera bagamba nti awagwa enkuba ogwana sooli. Era olunaku luno olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga ssemasonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mwebale mwenna abazenga batugoberera ku YPA TV ne ku AC Media. Olunaku olwaleero tuli wa mirundi ebiri. YPA TV, AC Media. Awo tugenda okubeera nga tutambulira era mwenna gye musinzira abali mu diaspora tubalamusizaako nnyo. Olunaku olwaleero nina omugenyi mu studio agenda kubeera nga abeeyanjulira bwe tugenda okubeera nga tutandikira olunaku olwaleero ate tutunuulire ensonga ssemasonga ezitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ndi ne General Manager wa Youth Platform Africa omukulu Obed Ben. Sebo nsabye olamuse kuba tulaba. Neyaza nnyo Sebo Mwami Charles okuva ku YPA TV ate ne AC Media. Kino kikulaga amaanyi. Omanyi bosanga NTV ne NBS nga zonna zegasse ziri ku mukolo gumu omanyi omukolo guba gw'amaanyi. Kakati wano teziri ku mukolo bano bali ku lutalo wo against poverty. So gwe wenna alaba AC Media nkussaamu ekitiibwa webale kugoberera mukyalo oyo. Omukyalo oyo aba YPA bamukwano baya bakwana ne bakwanagana si kubanga baina business gye bagenda okutula eri emugwe kasito okyuka. Si kukyuka n'obatizibwa wadde nakyo kikulu naye kasito okyuka n'ofunamu kamagezi. Obed Ben gemanya okuva mu YPA era nga ffe tukyalunda embuzi. Omuntu atulaba ku YPA TV ne ku AC Media yeetaze okumanya bw'oyogera ku YPA ayinza kukitegeera atya nga tunagenda buziba mu kye tugenda okwogerako olwaleero. YPA kitegeeza Youth Platform Africa. Youth Platform Africa kitegeeza ekyombo kya Nuhu eky'ekyasa kino ekyabirimu ekibi. Ekyombo kya Nuhu. Ekyombo kya Nuhu eky'ekyasa kino ekyabirimu. Tusuubire y'amataba. Nti wegali togasuubira busuubizi. Lwakuba amataba gakati agazze gajja mu kimpowooze gakulya kuviira ddala mu bone marrows eri munda. Mu busomyo ne gadda ku ggumba gafulumira mu nnyama. Kati ffe tugenda okugalaba ng'essaati ziyulise. Agamataba gakati vakuganuwa gali gakutirangawo naku lumu. Naye buno obwavu ge mataba ge tulina gakulya kuva mu busomi ne gali amagumba. Kakati wano gaba gatuuse nga ennyama gagimazeewo gadda ku ssaati. Ffe tugenda okulaba essaati eyolika wano gikuba ekiraka
ngenda okulaba saati eyulika wano ekiraka nakyo kibeeranga kigenge. Luli bwe twali wano watubuulira ku nsonga esinga okutawaanya naddala wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa n'ogera ku kintu kya mindset. Wagamba nti eyo ndwadde ate nayo kookola omulala. Kakati obwavu tukola bukole. Ani ate abuweesa? Gwe kennyini nannyini bwo. Obwavu omuntu akola bukole. Tebabusindika, it is not a product to buy, it is a product made. Bagamba obwavu kibeera mu kika. Nedda. Tebabusikira. By the way n'obugagga tebabusikira. Okujjako basikira obwami naye tebasikira bugagga. Ekitegeeza omuntu osobola n'okusikira obugagga. Waliwo n'obwakabaka obwagwa. Wa Nikalibere wano mu Uganda tulina obwakabaka obwagwa. Nga bwasigaza linnya. Nga tebuli nawo. Nga n'erinnya teririiwo. Kati ankole ekyalina obwakabaka nze gyenva tukyalina obwakabaka. Simanyi. Kati gwe osobola okumbulira ni kabaka waffe. Waali. Ani? Tomumanyi? Ani? Okitegedde? Kati ng'ovudde ne ku bino ebyakati ebiseera ebyedda waliwo kabaka nga yalinga w'amaanyi n'azaala omwana n'aba w'amaanyi nnyo ate omuzukulu n'ajjawo obwakabaka ne babuwamba bwonna. Kati gw'atamanyi byafaayo soma Bayibuli olabe. Mwalimu ba Dawudi nga b'amaanyi nnyo. Kati ne mubaamu bano ba Sulemaani nga nabo b'amaanyi nnyo. Kati ba Kezekiyawo bano abalina amanya ge tutajjukira na kujjukira. Ne bajja ne babidobonkanya byonna. Ne babidobonkanya ebintu byonna ate ne bawamba n'obwakabaka ne buvaawo ne bugenda e Babilooni. Kakati tebasikira bugagga. Basikira bwami. Basikira bwami. Ekitegeeza omuntu nga mwavu olwaleero asobola ddala okugaggawala. Statistics wuuno. Bino byenkubuulira si bya wakayimana wango nti jjajjange yabimbuulidde nga ndoose ekiro. Statistics ziraga ku buli bagagga 10 be tulina wano. Today, all the wealthy men alive, abaliwo kati, it is first wealth generation. Nti generation yesooka, obugagga buli mu generation yesooka. Ekitegeeza emabega tebuliyo. Tokategedde. Olwaleero 85% abagagga be tulina mu nsi abalamu. Bakoze bukozi obugagga. It is only 15% abayina entandikwa okuva mu bajjajja baabwe. Abasinga beerandiza bokka. Abasinga almost bonna. 85%. Kale gwe mbulirayo asinga biliyoni asinga nga yasikira. Omu. Yali ali awo. Twogere ku Bezos. Twogere ku Kono Jack Ma. Twogere ku Zuckerberg. Twogere ku Bill Gates. Twogere ku Gunjo. Abo bonna beerandiza bokka. Tewali. Abamu basoma Edison bali mu garage zaba bazadde baabwe. Tebasoma, they were school dropouts. Losers, born of losers. Ne bakyusa obulamu. Kati gwe ngowooza nze ndi bubi obanga asaasikira kabulengane baasikira ki? Tell me. Obugagga tebabugula babukola. Obwavu tebakulimba nti basobola okukuloga n'oyavuwala. Tebakuloga n'oyavuwala. Naye eddogo gye liri. Bakuloga eddogo gye liri. Bakuloga n'osiruwala ng'obwavu ogenda bukola. Obwavu is a byproduct of negative mindset. So tebakuloga obeere mwavu, bakuloga osiruwale buli mukeso ogulabemu ekizibu. Ngagamba kino kifuna nga gwogamba bano baagala kunziba kati mbalabi. Yoli ne zewayinoonya ejjo mu bbaala bazibbye. You get? Awo kitegeeza abantu ekibatawaanya buwongo kasooli akukyankalanya mu buwongo nga ovuddeko. Nze nyinza okuleeta buleesi Kaliyoki ne muteekaawo. Tuli mu show tuli wano ne nkujjako. Bagenda okulaba nga olwanye n'omusajja omulumyeko okutu akutemyeko omukono obulamu bwo bwonoonese. Just like that. Simple. Obulamu butandise. Naye nga kyabadde kintu kyangu nnyo kusitulawo kamera zo n'ogenda ewalala. Omuntu omusanga mu bbanka ayomba ne gwasimbye naye layini. Taxi ogirinnyo ova mu paaka ogenda Lubaga Road ku YPA. Mugenda kumala eddakiika ekinene nnyo 10 nga waliwo jjaamu.
bwaba tewali dakika 2 zikumala okuva mu paaka otuuka ku YPA. Kakati muli mu paaka omwo gwe weetisse miliyoni zo 10 ozitwala ku YPA ogenda kulunda mbuzi. Ono gwokayana naye obwedde abasaabaze bamubuze. Lwaki togumira ekitakisi noviiramu ku YPA n'omwesonyiwa? Kati bw'olwana naye mu kavuvuŋŋana ako takisi egenda yimirira ababbi bajje ekisawo kye kye miliyoni 10 bakitwale ogambe nti bandoga. Naye nga bwongo obwo bwe bukuloza bwe bwakologa. Kati bwe ngamba nti obwavu babukola. This is what exactly I mean. Fe YPA wambuuza nti kyeki kyombo kya Nuhu ekijja abantu si mu mataba ag'amazzi, mu mataba ag'obwavu nga tubatwala mu lukalu olw'obugagga. Ezi ya Uganda eno ezze nga yita mu bintu bingi nnyo. Tuzze nga twakulembeze ab'enjawulo era bw'otunuulira eggwanga lyaffe lya Uganda libadde nnyo ku masezi z'abagabi b'obuyambi. Naye nga gwe omukugu mu byenfuna simanyi ekikolwa ekyakoleddwa Bbanka y'ensi yonna wekirese eggwanga lyattu erya Uganda. Lino si ddibu ly'amaanyi erigenda okutuleetera ate obwavu okubeera nga ate bugenda kusenkenya nnyo bannayuganda okubeera nga yatusazeeko obuyambi. Simanyi we nnyinza kwebaza Katonda. Ate omwebaza kuki? Singa kino ekibaddewo actually tekinnabeerawo bulungi kuba kikyali mu bigambo tetumanyi oba kinaatuukirira. Naye singa kino ekyabaddewo kyabeerawo emyaka 10 oba 2 oba kale singa kyabeerawo ku independence time tu nebyo simanya USAID simanya UNAID simanya biki byonna ne bigenda UN. Singa tetulinga bwe tuli. Lwaki oyogedde bw'otyo? Let me ask you. Nina ekidiba kali kanveeyo eyo. Nina emmere ku sowaani. Ekirungi kyeki kwe kuyigiriza bwe baleeta emmere n'ogirya bwe bagifumba bwe bagikola oba kwe kugikuteeranga ku sowaani. Kunjigiriza engeri gye bagituusaamu ku sowaani. Kati eri bannamunafu lazy people bannasemugayaavu bannamugayaavu abeebaka it is a disaster. But it is the only way they can learn to make their own food. Nga wali abadde babaliisa tebaliiwo. Ekitegeeza eri ebadde piiru. Ebibyo byonna by'olina mu Uganda babitutte lwakubanga bakusirwaza nti bakuwa obuyambi. Kwegamba eri abamu eno ssaala yaddiddwamu. Saabamu buli muntu tamanyi bumanya nti kyabadde yeetaaga. Atali musanyufu tamanyi bumanya nti kyekyabadde kyetaagisa okukolebwa. Kubanga labayo omuntu ajja n'akukumba zaabuwo in the bid to go and refine it. Kyakukomezaawo gw'ogenda kipimisa ki ye ya refininze ya dictatinga yasalawo omuwendo. Kyakukomezaawo obungi bwakyo yakisalawo kubanga gwe wabadde na kiti yakukomezaawo zaabu. Gwe wabadde na bizzi biri awo birimu olufutafuta biri awo byetabise n'ettaka biri awo ye yagenda ogalifayininga agakenenule akomyewo cream wa petrol ne cream wa diesel ne cream wa kerosene n'ebirala oil biki. Kakati gwe bakenunulira gwe basengejjera you have little say. Kubanga oli asengejja ye yamanye n'okugamba nti ono crude simanyi ono pure. Ebbanga lyemmaze ku nsi teri kyamukisa kyali kibadde ku Uganda nga World Bank okutwesonyiwa. Ogwo mukisa Mu bbanga lyemmaze nga ndi mulamu ku nsi nga ndi mu Uganda. There is no greater opportunity than World Bank. Njagala mukulu Benyo yongero kitangazaamu eri mu Uganda atulaba ku YPA TV ne S Media essaawa eno. Omukisa guno gwoyogerako guliwa? Gunyonyole guteeke ku gundi omuntu agutegeere. Asooke nkulage bulungi ekyokulabirako. Amini yasindikako obuyambi e Korea.
Bali bubi nnyo nga ffe tubayibeerezaawo. Dubai yasindikayo ebyokulya. China ebbanga emyaka nga 10 emabega yali teyina se ng'abantu baffe enjala nga bwolaba baffe India. Uganda eyali egaba ebyokulya kitegeeza yali erina surplus. To my surprise, today there are Ugandans that hundreds of Ugandans that die because of hunger. Enjala ebatta. Ffe abaali bagaba ebyokulya wano we tutuuse. Ate tufe enjala. Obuzibu buliwa? Obuzibu buli mu kukusiruwaza bwongo bwange n'obubwo. Ne tulowooza nti tulina okuweebwa. Karamoja is not hotter than Dubai. Karamoja wane waffe. Tewoocha kufaanagana wadde kimu kyakubiri eky'e Dubai. Si wabi kufaanagana wadde kimu kyakubiri eky'e Dubai. Dubai waliyo minerals ki ze bayinza osimayo mu ttaka. Ate waliyo bw'ogyeko amafuta. Kale basime zaabu. Tebamuyina. Zaabu tabeera mu ttaka litali fertile. Kyobala ffe waffe tumuyina e Uganda. Zaabu ettaka eritali fertile teriba na zaabu. Okitegedde? It is only and only the fertile soils that harbor gold and all the other good rocky minerals. Oyina akantu koyogedde mukulu Ben. N'ogamba nti omuntu kasita akusiruwaza n'agamba agenda kubaako byakuwa obuwi. Aba akugyeko ekyobugagga okwerowolereza. Akugyeko bulamu. Kati ffe tuli basireevu okusinga bajjajjaffe be baatwala ne bagendera ddala okulima. Kubanga ffe bakwata bwongo. Kati gwe oli mu kkomera eritalivaawo financial freedom namuna gani? You are in chains. Ate chains toziraba nti onoozitema nti temera wano. Chain y'okubanga gw'osuubira. Omanye embwa lwaki ebeera loyo? Buli kaseera ebeera suubira. Nti ono mukama wange asuula eggumba ssaawa yonna okuva kati. Buli kaseera batugamba ng'edda nga tugoberera nga bwe tuba tutambula ekiro nti mwegendereze bw'otumanya nti wano waliwo ebibe hayina oba ekibe ye fox empisi nti bw'omanya nti awo waliwo hayina bw'otambulira empisi towuuba nnyo mukono eyinza oguluma kubanga yo buli kaseera mbw ate luusi eyinza n'okugoberera paka waka buli kaseera eraba bwe gweba gwewuuba eraba essaawa yonna gugwa. Kakati bwebanga ekuvaako naye baga gwewuuba emanya obutakwatako eba n'essuubi ono kamulinde sawa era gw'ovugako ezaba kengolaba wano kegwenyenya gugenda kugwa kati tubeeraawo olaba kakati World Bank eneetera okuweereza kati mu kifo ky'okuyiiya butya bw'osima zaabu ali wansi w'ebigere bye Karamoja ogenda kufoolinda UN. Kumbe wali okugajja ekimotoka bwe kireeta buwunga kiddayo na ttaka mu ttaka eryo gye kitutte mulimu zaabuwo gwe weetaaga okutereeza obulamu. Kati njagala kubuuza ng'ogyeko okuba nti twefuula abatalaba oba abatategeera gw'olowooza entale Congo zeba kuki? Baagalayo bya bugagga bwe mpulira naye simanyi. Kale katugambe mbu bw'owulira gw'olowooza otya ki ekyanditutteyo entalo bizibu ki ebiri e Congo? Wabula tewali n'abantu bamu balumaggamagga. Emmere bagirina, enkima gye ziri bazeeriira, emmese gye ziri bazeeriira, kakati bandibadde balwanira ki? Waliyo embaawo ennungi kati ono omwavayo kyenkima n'emmese ye ayagaza ki olubaawo? Kati bane balwanirayo bazungu be beekubirayo. Afuna akabinja k'abatumbaavu 6 be yawanga akawunga. Akawunga akabi akakasooli ono omuvundu. Kati nze mbadde nsaba ebbaluwa zonna tuzirituvinge tuzijjeyo tulabe bakinaatwala omwaka nga World Bank tekomyewo. They will always find a reason to come back. Kati bajja kujja bagamba batya? Kyekiringa okugamba ndi kakati nze president w'eggwanga Uganda ndivuddeko. Ate agenda kufuga ki?
gaga yalietako okusiiga lyo exactly. ne kati mu mbeera eno mukulu Obed Ben nga tugezaako okubeera nga tutereeza obwongo bw'Abannayuganda ku kino ekigenda mu maaso, kubanga kati buli muntu ayogera kike. Abantu bagamba nti kakati ffe tutumanyi era kati tugenda tunajjawo obuyambi abaana baffe tebakyasoma tujjawa. Munnayuganda akole ki? Kiki alina okukola kati kino kibaddewo akole ki? Munnayuganda ekintu kikino nzize nkugamba emirundi egiwerako nakati njagala kikuddiramu. Experience is the best teacher only for a fool. Okay. Okukwatako n'engalo zo kwe kusoma okusinga naye eri omusiru. Omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abalala. Ensobi gy'ogenda okukola mu nsi eno si gwe mulundi ogusoose, bagikoze ebbanga ddene. Kati Mukama akuyamba buyambi bw'ogwa ku nsobi z'abalala nga tonazikola n'ozitegeera, bw'omala ozitegeera n'ozikola n'ozitereeza nga bukyali notazigwamu. Nakunyumizaako ka story ne kugamba nti emyaka egikusoba mu 23 emabega I had the guts just like a Karamojong today. Onosonyiwa okukozesa tribe yo bw'obanga oli mu Karamojong, naye ngezaako abantu ba side awo abalunda ente, abeekuba emmundu, abeekuba amasasi, abafa enjala, bempulira bendaba ku TV. Nkozesa bukozesa linnya lyo si ku muntu, nekyengezaako okulaga nti omuntu oyo ayina ekyobugagga kye nange nga kye nali nnina. Nenkirekawo neŋŋenda emitala w'amayanja noonye okubeerawo. Actually nali ŋŋamba kasita ntuukayo bwe nti bwe baba nze nga gaggawadde sijja kudda na Uganda, nja kujja nga babuuzaako ngenda wasa muzungu mbeere eyo nfuuka omuzungu. oyagala okufuuka omuzungu. Era ku bintu bye nasinga okukola in 6 months nali nfunye green card. Era kati bwe mba ŋŋenda ssebo sisooka kuba ate ambassador aliwo ate sooka oleete passport need. I just fly, I'm going home. Naye tekirina makulu kubanga maze emyaka egigenda mu 2 kati nga sigendayo, sina kyannona. Kati bwe nkugamba nti obugagga buli wano nga nasooka bunoonyeza eri, kitegeeza natuukayo nendaba nga kyamazima tebuliiyo. Nga tebuliiyo ng'omuntu bw'abeera mu kyalo eyo n'agamba bwe ntuuka mu kibuga Kampala sente ziri awo. Omusajja omu yangamba nti bw'obanga oyagala kugenda mu Amerika tosumbukana nnyo, Amerika eri awo ku muliraano, gwe just gikole bukozi ebeera awo nga buli kanaku ogigendamu nga mwosula mwosiiba mwebaka. Create your own America, because even the America you're striving to go to was created and not by God but by human beings, and not one race but from different races. Kati Munnayuganda akole ki? Kati Munnayuganda oyina ebyobugagga. Ffe twazuula ekyobugagga mu mbuzi, olwaleero kye tukozesa. Gwe bw'oba olemeddwa okuzuula ekyobugagga mu kintu ekirala twegatteko. Jangu tukuwa amagezi g'embuzi, kola embuzi, kola ekirala. Gwe atasobola byakulima na kulunda, genda obeeko ebintu by'oteekawo, solve the problems. Money is a byproduct. It is not a product of World Bank. Sente bazipimira ku ki? Ku ebyo ebintu by'ofulumya. Resources. Resources is ki? Zaabu. Bikozesebwa. Ate ffe tulina zaabu. We have the money. The real money is gold. The real money is land. Kivamwe mwasabane mugamba tuyingidde embuzi. Kati ffe twayingira embuzi kubanga tuyina ettaka, tuyina amazzi, tuyina omuddo. N'abantu tubalina kubanga ebawuumera okufa. Embuzi. Yes. Buli wogenda buli omu agamba embuzi. N'essaawa za leero singa nze nsuubula ettaka nsuubula emmotoka. Naye olwaleero siri wano kubanga bamanyi ng'omusuubuzi ennyo, wabula bamanyi ng'omulunzi omukulu ow'embuzi. Okitegedde? Bamanyi ng'ow'embuzi, ekitegeeza nti ettaka teryasobola kuntuusaawo awo. Okulima n'okulunda is a heaven sent opportunity, is a heaven sent job.
okumanya ngali guno mulimu oguva ewa Katonda teguusa, tegulina Christmas. Ogw'okulima tegulina Christmas, tegulina sabbiiti. Nti ku sabbiiti oba abamu mwafuula sabbiiti Sunday, abalala sabbiiti ya Saturday, abalala sabbiiti ya Tuesday, abalala sabbiiti ya Friday. Gwe lwoyosa okugamba nti kakati ngenda kuwummula. Sabbiiti yo gitaddeawo. Sabbiiti bw'ogiteeka gwe w'oyagadde, embuzi yo tejja kukuyuliza ekyo. Ejja kusigalayo ng'egenda mu maaso. Egenda mu maaso n'okuolwa ezaala, ne kuolwa erya, ne kuolwa eyagala kunywa mazzi, era bw'otagirunda ejja kubula. Kyokka nga Mukama yakugamba mu nnaku 6 kola emirimu egyo. Naye olw'okuba guno omulimu yamanya nti omuntu wadde agenda kuwummula yeetaaga okulya, yateekayo emirimu nga gyo tegyosa. Era enkoko ebiika. N'abazaala bagenda kuzaala ku sabbiiti. Ku Christmas egy'okucelebratinga, ku Easter, simanya ku Idi. Osala kino ekisolo ng'ekirala kizaalibwa. Naye kati bw'oyogera bw'otyo bukulu Ben, nti World Bank bw'ebanga yagenze abantu badde mu bulimi ne mu bulunzi. Labayo. Kikyasoboka wano mu Uganda. Labayo. It is never too late. Tekisinziira ku ssente mmeka z'olina. Abagamba okutandika business teweetaaga capital, weetaaga customer. Aisegede? Ne nkugamba nti nze nafuuka landlord nga siina ttaka Kampala. Nafuuka landlord? Nga ndi landlord. Siina nnyumba Kampala naye ne nfuuka ki? Landlord. How? I got a customer. Ayagala ennyumba. Ayagala ennyumba ennungi. Ate gwe landlord gy'oyina mbi. So nentereza eyiyo nendeeta ono customer n'ayingira mu yiyo. Customer amanyaani landlord. Amanyi gwe. Nze era nze gwasasula nawe nenkutoolerako. Bwe nfisaako 5 buli mwezi ani landlord. Nze nange oli landlord nange ndi landlord, ffenna tusasulwa. Ago magezi. Akategedde. Oli ku YPA TV ne SC Media kwe tuli tutunulidde ensonga ssemasonga ezigenda maaso mu nsi yaffe eno ya Uganda. Otubuulidde ensonga nnyingi nnyo, otukoze bulungi nnyo. Oyina engeri gy'ogenze n'otusensebula ffenna n'otukubamu misumaali. Ogambye nti nno kikyasoboka. Labayo. Ham. Manyi nze nakoowa okulonda aba examples eziva e Bulaaya. Olese Ham? Kati Hamu muganda waffe muvubuka muto myaka tugyenkanya. Yakoze oba ali mu kukola agro processing plant. Agro processing plant kitegeeza ki? Nti ne wanaaba talina raw materials, at least ajja kwempoweringa abasobola okulima. Bo bamuleetere akole process agatteko omutindo. Bwe kinaaba kiganye ng'abuliddwa abasobola okulima ajja kwerimira. Mu Uganda ettaka mweriri. Osegedde? Ogenda mu byalo ettaka lingi. Kakati munna Uganda oli redde bwakuyita kati omulimire osobola. Olololo World Bank tomanyi na ggwanga lyerimu. Tomanyi na kigendererwa kyagiteesaawo. Kituufu. Omuntu asobola okubeera ng'awuza World Bank n'omubuuza eri mu nsi ki? Ye n'ekitebe. Ekuyamba ki? World Bank gwe ssente za World Bank wakalya mmeka? Awandiika obubaluwa. Ebyo biri mu mpapula statistics abalya ssente za World Bank abalala. Gwe ng'omuntu teweetaaga kuweebwa. Omuntu yeetaaga ki? Omusiraamu agamba mbu omukono ogwa waggulu gwa mukisa okusinga ogwa wansi. Omanyi kitegeeza? Sikitegeera. Guno ogwa waggulu gwe guwa. Waliwo gwe bawanga bamuweera waggulu. Bwe mba nkuwa era nze mbeerawo. Gw'otega butezi nze n'enkuwa. Kati gwe lwaki oyagala okuba omukono ogwa wansi? Ng'ate obusobozi obukufuuka ogwa waggulu obuyina. Teri mutwe gusinga kuba gwa mukisa nga gwa muddugavu. Teri mutwe gwa mukisa kusinga gwa muddugavu. Follow the history. Soma byonna ebyafaayo nti Katonda bwe yali agaba emikisa yagisoosa wano. Bali abasigadde bafuna wasammambe. Era bonna kyovula babagala nnyo Africa. Teri continent etalina business mu Africa. Naye ate waliwo continent nga talina business mu continent ndala ez'abasajja abo abafaanagana. Naye bonna bazze ne babba Africa kuviira ddala mirembe gy'abajjajja baffe naye tetuggwangamu.
kubanga emikisa gyo yatuwa gya muyiika naye tekikugaana kufa nga gwe emikisa egyo togirabye ako kakulu osobolera ddala okufa nga togikuteeka gw'ogenda kugirekawo fe abaana abo basobodde okutegeera ebyobugagga bye tulina nze saagala kukola ssaawa sigenda kwenkana mu Swiss sigenda kukola simu kubanga this is all they could do. Yes, they are solving problems. But why do I have to compete with them? Yet I have my own different aspect to life. People can be without phones. Kisoboka. Bwe tuba tugenze ku mitimbagano ezo MTN ne Airtel n'emikutu emirala tebaweza bukadde 3 kale wadde obukadde 2 tebabuweza ng'obagasi. Nyata abana Uganda webali. Ate bana Uganda na 7 milioni na 7 weziri kitegeeza abasigadde tebalina simu. Hato bulamu butambula. Kale bulamu butambula. But there is no one I know alive ngatalia. Oyo taliyo. Tudde mu kulima. Kobere papa, kobere seka, kobere. Ayagala okulula kyayizo okwegatako. Gwe bwobanga ate kakati YPA yabigonza. Nchemanyi n'abalala bagenda kubuukira, which is okay. You are most welcome. Nabo balunde. Gendo tandike mwegatte obubiina ffe tujja kuzigula. Bwobanga toyina wakulundira ffe tukulundira. Bwobanga oyine wokulundira amagezi ga bwerere maintenance tujja kulambulanga, we monitor and guide. Ng'ovudde ne kwekyo gwe kennyini kondo okole research wo goloza ffe twamujja wano twamujja naffe mu ggulu. Bwobanga owulire YPA eri wano oba togyesize, do your own research but do agribusiness. Nkuwadde hamu ye yazimbye Nakivubo gendayo girambuleko. Muna Uganda wabaaki gwe mufuna mpola munnange. Muntu omu n'agizimba n'agiteeka wali. Ogu naye kakati ssente zaalina yandibadde akyayagala ki? Nga nawe bw'okyebuuza ezo si zize ezo zizo. Alikuwa YPA TV ne S Media olunaku luno olw'olwaleero ekyamazima bwo obudde bulijjo busalako olwaleero nzikiriza nkusibulire wano tujja kubanga tuwongera okwogera ebintu bingi nnyo gwe sigalako ku YPA TV subscribinga sharinga ate ne ku S Media tujja kubanga tutambulira wamu tulina okulaba ng'obwavu tubulinnya ku nfeete bakubuulidde awo wennyini awo kwetoolodde weekolera Amerika yo weekolera ekibuga kyo leka kukinoonya walala wonna. Zamuna Sigoza Bija Charles. See you next time. Bye bye. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebiri mu folofoto w'abazibbye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86.